nandikirese nze sandize wano kukola singa wakanye nayo kyendya mukyala wange mulese nakawere ngenda muliisa ki Muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya yakubuuzaako oli ku SB4 media tugusa ensonga annange gye buvuddeko okukola wakatambi akatambula omukulu ono yafaananiramuko omuntu waffe ow'okukyalo eyo nengamba te muganda wange bagobaganya waaki neneebuuza azizza gwaki by the way poliisi ya Uganda yatulagako ku mpisa kuba yakusonyiwa yakola obuntu bulamu yakusonyiwa ne bangamba SB4 tunoonyeza omukulu oyo nengezaako ne munoonya ne mbagamba nja mufuna kubanga muntu wa ku kyalo nakulanga mulaba naye n'emyaka ng'ebiri nga mulaba okkiriza nti nali nkulaba nga nkyali muto ku kyalo ki kye mbagamba ekyalo kyembalala nazaalibwa embalala then siye gwe internet osala ekigambo naye ng'oli otya kankukwatire wano kuba oli otya muganda wange ngendisewo olamu buli butya olamusibu bikati sokubalamukizeeko balamukizeeko abantu mbalamusiza nnyo basebo ne banyabo mwena abatutunuulira yenze balamusiza mu linnya lya Yesu balamuse mu lulimi lwaffe luli abanyabuzaale n'abanyamukago abanyabuzaale n'abanyamukago mwena bambarra abakazi n'abashiija n'abalamusya mwasiba muta okuba tuli omusaaze zihangwe mwasiba muta andi muliyo tumwine ensonga n'abakura n'amazima ninye mugisha Rashid omukulu ono katambi katambula nnyo era nga walaka ku screen yo akatambi katambula nennaku nenkwata naye ate poliisi njiwa credit okubeera nga basobola ne bakuwuliriza zo amazika gaali mangi nnyo nengezaako okukunoonya muganda wange wambula kituufu ng'onyiga ng'okyakaaba kunyiga biwundo esimu gye nasembayo okukubira ng'okyakaaba alo ani ono ng'eri mpulira omwana akaaba nonnaalo ng'ayita taata w'abantu bagala mmere neŋŋamba nga nkyalina byenkwasaganya mukama wange naye ku ekyo nsonyiwa obutakwata simu yo kyakanaali bizi mbeera eyo ngitegeera muganda wange embeera eyo ngitegeera mbalala bakuzaalawo balala banzaalawo mu disitulikiti yemu kati wakuba kati bazaawula abatuwa gondi Kabingo naye twali mu disitulikiti y'Embalala esewo zene Mbalala manyi mu Katete twaliyoka eyo netuyugumya Mbalala eyo balala banzaala mu saidi disitulikiti y'e Kabingo ekitundu bakiyita Kyarugaju eyo gye nazaalibwa mu Isinjiro ekiregeeza kye kyakusindikiriza okujja okukola nga bagaddewo n'ogamba nze kaŋŋende kuba ndi w'Embalala ebyo byonna byagenze okubawo nga ndi Kampala anti ŋŋamba wali oludde ku Kampala naye ng'okola emirimu gyo wali okolera poliisi we yakusanga bamala okuggalawo n'ogamba nti nze mwana twatere muntu twafune obwogerero n'olumba ekibuga eyo nedda eyo si y'ensonga ensonga yali nti ekyandeetera ensonga yali nti embeera eyaliwo eyandeetera okujja mu kibuga nsobole okunoonya ekyokulya olunaku olwo tunyumize ku mboozi ntonotono olunaku olwo kyapeninga kitya olunaku olwo ku saidi yange kyasooka kunyigiriza kubanga sinze yali obulungi olunaku olwo wakya ku makya omwana ali mu kukaaba ayagala kulya omuto ayagala kuyonka nakawere yeetaaga ekyokulya eŋŋamba kanomba ekibuga sirina kyakukola kikiwale natambuza bigere okuva gala ogenda mu tawuni netuuka ku mulimu nenteekawo emaali naali sinaba nakumala gipanga bulungi awo abasirikale ne bafubutuka eri nga bagoba abantu n'emiggo nendaba okudduka nga sirina kati nze nsobola kudduka nga sisobola nga nyina osigalawo bakole kyebanaaba bawulira nga baagala nga sisobola kudduka ate nga n'emaali gyenyina era ng'esobola okwatika ate nga n'embeera ey'ewaka nayo nga si nnungi so nga nyina okubigumira nsigalewo ka vidiyo ako soko kayako kati ninyo then tukomewo
Can you carry your things and go? Carry your things and go. Muzee gena wasa. Ile bintu gende. Nandi kirese nze sandize wano kukola. Singa wakanya nayo kyendya. Jalo wange mulese nakawere. Ngenda muri research. Jalo wange nakawere mulese waka. Agenda kulyaki. Wongamba nti nzizewe mali. Malowooza ffe twagala kubeera wano ng'olwokuba tetulina kyakulya. Sajja ndese waganga tewali kyakulya ede n'ekikumi. Kati nzize wano kunoonya kyakulya tongoba. Musubira ffe mwagala nkole ntya. Obeera ludda wa? Mbeera Bugala. Otambuza bigere okutuuka wano. Noonya kyakulya omukyala wange nakawere. Sina kyengenda muliisa. Bakuzaala wa? Nzaalibwa Embalala. Amannya nze Rashid Mukisa. Oliko obulemu? Ndiko obulemu. Noonya kyenaalya. Ewaka ngenda kulya kiranduloodde abanja. Nange kennyini sina kyakulya. Noonya mmere ya leero olwesikoze ewange sirya. Abaana olina bameka? Abaana nyina 2 kati. Naye bakasitoma n'obalaba ate nga babagobye mu kibuga. Kati naakola ki? Mba sirina kyakukola. Mala gateekawo Mukama n'ayamba buyambi. Naye ate bw'ogamba nti ate oggyewo maali osigale waka. Kiba tekikola. Mba ngenda kulya ki? Ate obadde ogumiddewo bakube? Mbadde sina kyakukola, mbadde nyina obigumira bankube. Oba bwekuba kunsiba bansibe. Okay, omukulu ono akatambi ako ye yalabikiramu. So mwenna kasoke mpe credit CBS FM akatambi ako bakakwata era bakabunyisa wonna naffe okubeera nga tumulaba wamu n'ababa waayo naye omukulu Simon yakola gw'amaanyi akoze gw'amaanyi nnyo okubeera nga omukulu ono asobola okubeerako bw'ati. Simon era ku YouTube channel ye mugere mu subscribing Simon official kyali wange oyo nakula mulaba naye ogomba musisinkana kuba mama wange yagalanga nnyo comedy yagalanga nnyo comedy nga Simon musajja comedian oyo tekati yakyusa omuzannyo mpola mpola ku BBC telefayina okwo naye nga CBS mwebale omulimu gwe mwakola. Tuze no kumanya bulungi omukulu ono kuba emboozi ye muzenga mugiwulira muzenga mugiraba tuze okumanya obulungi agambye azaalibwa Mbalala ki ekyakujjayo okujja e Kampala eno? Mbalala nze nganze kusinziira obulamu bwange nga bwe buli tebusobola kyalo. Busobola kibuga ya tebusobola kyalo. Najja mu kibuga nga njagala ndabe engeri gye nsobola oluusi kukyusaamu ku bulamu. So kikyandeetera mu kyalo byakulima kati nze sobola kukwata nkumbi kulima mu kyalo byakwetika amazzi kwetika ebintu byakalukana ate nga amaanyi ago sigayina. Watuka yakoze gwani? Nze Mukisa Rashid. Okay, Mukisa mami jayine dadi jebali. Tata mama wange yandekanye n'emyezi 4 simumanyi. Tata wange yakafo mwaka oguwedde era simuyina. Yakolekole n'emyezi 4? Yandekanye n'emyezi 4 sewo. N'okula ne dadi? Nkula ne tata ne mwanyinaze ne banyinaze bange abaaliwo bebandera okutuuka natandika okulamu. Nk'okula dadi yakuwa nsonga ki? Ku maama, ku nsonga ya maama talina nsonga gye yali ampa kujjako banyinaze be baŋŋamba nti kale nga ekifaananyi taata kye yali atulaga ng'abaana ewaka nga tekyetaaga kubuuza lwaki maama yanoba oba lwaki maama yansuulawo. Tekyali kirungi. Nga mukambwe? Ya. Oba engeri gye wazaalibwa ng'oli bw'otyo? Nali bulungi, nali mulamu nnyo.
waffe ebisajja byamaanyi ya wafuuka otya twatuuka ekiseera embalala ne tuvaayo taata natusengulayo natutwala ebunyolo kati ebunyolo eyo twatuuka ebunyolo challenge enyingi awo ezajjira nali mwana muto nga tusoma awo tugenze kusomero okusoma zaali ziwera saa 7 tuvuddeyo kusomero tudda waka kati kyenzijukira twasinkana omukyala yali mukadde ate ekitundu twakasengukirayo tetumanyi nnyo mpisa zaayo kati eri embalala gye twazaalibwa balala kugamba ng'empisa nate nazo ndala n'ez'ebunyolo nazo ndala kati tuba tuvaayo nga tudda waka nina abaana abalala tudda waka tusinkana omukyala omukadde mu kkubo abaana bonna bafukamira ne bamubuuza kati nze ngenda mutuukako omukadde afukamira ambuuza nze nesifaayo kuba nali sibimanyi nze neeyongerayo nentambula neŋŋenda gwe twamubuuza twafukamira nze saasobola kufukamira kubanga embalala tetufukamira naddala nnyo abalenzi owaaba mwana muto tafukamira yo omukadde nafukamira nakubuuza omukadde nafukamira nambuuza nemuddamu kuba nali muto nga sibitegeera neŋŋenda naye n'agenda naye enkeera saasobola kudda ku ssomero kikyagwawo nasulanga amagulu gannuma nga nkaaba kati bagezaako okunoonya ku ddagala kwenzijanjaba ensobola okusuka okubeera omulamu naye kuva olwo obulamu bwange tebwasigala kyekimu kyogamba mukadde oyo okufukamira nakubuuza kwe kwava obuzibu buno obuuza bwenkisuubira tewekyava kuba ebiseera ebyo taata waffe nga bwomanyi omwenge mubi omwenge abantu abanywa omwenge oguyitirira kisuka bwe yabeeranga mu bbaala okunywa olw'amaanyi ge twali tulina abaana kati n'atandika owanga okukudaala mwe temukola eno muli bagayaavu ffe tulina abaana bakola abaana kugamba ng'olaba nti ng'alimu ng'okukudaala ate era ebunyolo baali ebyokukola baali tebabimanyi omunyolo nga y'omuntu asobola okubeera kati nga bwolaba guno omupiira wano katugambe nti kati guno omupiira nyumba wano wona kibira nga kibira kati ye nga akola gwakulya misu byokulima baali tebabimanyi bakabitegeera kati kulima so baali tebabimanyi by then wayina emyaka ng'emeka biseera ebyo obudde ebyo nali mu myaka nga 7-8 7-8 kuba twayita mu Kampala nga sowa kwetambuza kyenzijukira banteekana mu kigaali owekigaali eyansindika yanteeka mu migugu nentuula mu migugu nansindika okuva olwo wewakera ku makyanga amagulu gakuluma twagezaako okugendako mu ddwaliro banoonyerezeeko bakiki kati olw'okuba nti mu batuuze baayo walimu abaali bamaze dde okufuuka mikwano gyaffe kati ne bambuuza byavudde ku ki byatandikiddewa biki wasinkanyani kati tugenda okuzuula nti olw'omukadde alabika yavaako ekizibu yakati kwe kunfunira eddagala nsobola okuba omukadde temagezaako omunoonya oba kumwetondera kadde tetwasobola mufuna kuba nali simanyi gyabeera ate nga simumanyi simulabangako baithayo gwe wenna oli eyo ng'oli muzadde tugambe oba empisa kino kituwa kyakuyiga ki gwalaba kana akatambi abakulu abatuusinga tubawenga ekitiibwa singa omukulu ono yafukamira n'abuuza omukadde nga banne bwe bakola obulawo singa tali bw'ati olwo wamalayo ebbanga actually ku bantu abatubuulira ebyafaayo byayo nga bwe yali afukamidde bagamba nti singa nange nafukamira kyali tekigenda kuntuukako kati ye kale katugambe bakubi ba bitambo bwe batyo bwe baali story gye batuwa ti singa nafukamira nange tekyandituuseeko kati ne batandika otubuulirira entambula yaayo n'eyisa yaayo singa osinkana omuntu n'akutunuulira nnyo nalanga yeetakudde ku liiso naawe ng'olina okwetakula ku liiso kati wooganira okwetakula ku liiso woofunira obuzibu kati ebintu bikyaliyo ebintu ebyo bigenda biggwayo kuba kati abanyolo bagenda bakendeera tebakyaliyo bangi nnyo ate kabira zayetabula kati
abakiga abanyarwanda abakitwala tugende bonna baddeyo maina nenayo story nakolayo eyo by the yali successful twamala ennaku nga 3 nimbadde ntidde mbadde siridda Bunyoro tuuka eyo uma twalinayo mu Kacuncu twalina EZP twagendayo ko netukalako sole eyo Bunyoro eno ingirayo munda lwakuba kati wagenda wakyuka naye tewali wangu ebiseera ebyo baliraga ddala abantu bebalyanga abantu abalamu abafu kati ate n'amadiini gali tegaliyo nnyo naye kati gye gali gagenda gakola kigali actually n'omusajja ono Bisaka yakola kinene nnyo Bunyoro okukyusaayo bwe bagendangayo okumukkiriza ng'abagaana okulya abantu kati bwe wagaana okulya omuntu n'omala n'omugenda n'omuzikulayo mulya akufuukira omuntu oyo gwe bayitanga Katonda. Yes, yakola omulimu munene nnyo eyo kati ate n'amadiini amalala we gagira ag'okulokoka aga born again nago negongera okukola omulimu. Wamalayo bbanga ki eyo mu Bunyoro? Bunyoro actually nakati singa nfa gye banziika kwawe waffe. Koze mwasengukayo. Yes. Olwovaayo otya okujja kusala okujja eno? Okuvaayo najjira mu taxi. Najjira mu taxi ng'olwo ekyalo ndaba sikola ki. Ng'olwo mu taxi ozze kukola ki? Sobola. Ebiseera ebyo nali musiraamu. Ebiseera ebyo nali musajja musiraamu nenumba esiti ekibuga nenzija eyo nayo sitole endala. So mu kibuga bajja walumba site ng'ozze kukola ki? Okusinga nali nzize kuyiga busiraamu. Kusoma ddiini ya Kiisiraamu. Eddiini y'Ekiisiraamu ngitegeere. Kati ate bwe mala ogitegeera nsobole n'okupatika n'okusobola okubaawo mu site. Obulamu busobola. Oyagala kubeera mwalimu. Ngasobola nga njagala najja n'ebirowoozo bibiri. Nga njagala nsoma obusiraamu butegeere ate nfune n'omulimu ntandika okukola ki? Okukola. Nga ndaba ekyalo sijja kukola ki? Kukisobola emirimu gy'ekyalo nga sijja kugisobola. Kuba mu kyalo nakola nga gwa kulunda nte z'abantu eyo nayo sitole endala. Kati kugamba bwe bityo. Emboozi nnene nnyo Simon. Ko naye n'emboozi nnene nnyo. Sokoleka kati olw'okuva mu kyalo ng'okyali mu kyalo. Ente wazirundanga otya ku saizi eyo? Ganda nga nyina okulunda ente kubanga nga nyina okulya. Okufuna ekyokulya nga nyina ogenda kulunda nte z'abantu bampe emmere ey'okulya. Kulunda mbuzi z'abantu nfune ekyokulya. Nfune olugoye lwe naayambala. Kati ate ebiseera ebyo nga naddala naawe tosobola kunzikiriza kusemberera. Nga nfaanana nabo lala. Nga yenza talina ngoye za kwambala. Nga yenza ali awo. Ndi muzanyi w'ebina Uganda actually. Omusajja gundi yansesa DJ Emi yatera okunsesa mu kafirumu kange kenamu okwogerera tintambula ng'ekyekango kati actually so kati ng'abantu bandaba nga atambula ng'ekyekango ebiseera ebyo nga akabuto kakomye. Sawa Jimmy bamukubye okuseka kuba omukulu ono by the way nsonga kuyisiza tulina okumuwandiikira oluyimba omukulu Simon official ku YouTube channel ye twakozesera emboozi zo nezisinga z'omukulu ono kwali era yensonga kulwaki ali wano. Gendayo ku YouTube searching Simon official subscribing. Tulina studio wano ya Final Touch amulese tukubidde akasimu tulina embozi no gyatunyimiza tugenda okujja oluyimba siba kiri muganda wange yatambulanga ekyekango akabuto kali eri kugamba so ekyekango kitambula kiti uza Emi ndoza yabitegeera Emi yabitegeera Emi actually ubondaba go bitegeera Emi no yali mukwano gwange nnyo yabeera mu lugalo omu by the way nakati yavaamu katali Wegango tamulanga ekyeka. Nga kabuto kali. Nga ddala n'omuntu nga tosa kunsemberera. Nga n'akaana akato kanziruka kagamba ekyo kiki ekize nga katwala emisinde.
So ye mbeera gye nakuliramu. So firimu zino wazizannya ng'okyali eri oba ng'ozzewo wano eka nakazizannya kati e Kampala ya tukyali eri kati olwo ente ozirunzi ozikoye embuzi nzijukira lumu nalondako ente ez'omutuuze omu ku kaalo bansuzanga mu galagi kyokka nga mu galagi mwemusula enkoko bannange nga mulimu enkukunyi mulimu buli kasasiro yenna ali omwo bannange nga birumanze ate nga nyina osulamu ate nkeere ngende enunda ente ze nsobole okufuna ekyokulya. So embeera gye nakuliramu. Okuva eri okujja eno e Kampala walinayo omuntu gy'ali ogenda okutuukira? Nali nyina gwemanyiyo naye nga sikyalina kontakiti ze. Yali jjajja wange taata wange amuyita kojja. Actually omusajja oyo yafa naye nga nduddewo okubeera ne kontakiti ze. Kati neŋŋamba ekijja kijje kangende njatuukira ku muzigiti bagambe kimu nti njagala kusoma busiraamu oba bananfunira oba bananteeka be bamanyi kati nsobole okutandikira awo nsobole okubeera mu kibuga. Okay, olwo otuuse e Kampala watuuka ssaawa mmeka watuukira wa? Kampala natuukira ku paaka mpya naye omuzigiti era nga oli nga yandagira nti gubeera ku paaka mpya kwasaalira kati nga nyina okujja ku paaka mpya bwesiimulabe ngende nakiri nga basobola okunfunirawo ensobola okusomera. Kati tuuka ku paaka mpya omuzigiti nali simanyi nawe guli ndi Kataala kubanga kibuga sikimanyi nembuuza nowa booda nemugamba ntwala ku muzigiti gwe ku paaka mpya naŋŋamba tuula nanzijja kubaza alina 13 naye n'okukuma muliro ndowooza teyakuma yasindika busindisi nagamba bakinkola nagamba waawo kati bakinkola mbe kati kamungende ruzira okuwumule wa ssenga wange bandeeta bantuusa mu paaka empya kati mutuusa ku paaka empya ninya baŋŋamba emmotoka ezigenda ruzira ziri mu paaka enkadde ninya booda ya 3 ngentwala ku kino kizimbe ekipya ekyamponye iziti amponye mega standard entuusa kati nga simanyi nti across ye paaka enkadde nambuuza wa booda njagala genda mu paaka enkadde sente mmeka naŋŋamba 14,000 kakati nga ŋŋamba sasula cash nga muwe 10,000 ndi kuno kwa mponye wano kundi ku supermarket eyo ku mega nenga opposite ye paaka enkadde wendaga gayi nga asamba piki nga akyuka bwati nga nyingiza paaka enkadde nga ngamba vaako yo paaka enkadde naye kyannuma kati nange kyekibankola so kyekibankola nenyingira entuuka ku muzigiti baali bamaze okusaala natuukawo essaawa nga 7 kitundu awo nange nensaala olwamala okusaala nembeera awo nenfunawo gwe nabuuza nemubuulira ku byenga bwenzize ekindeese kale ejiro obeerako awo ku ssaawa 10 tujja kulaba kati ssaawa 10 eswala y'essaawa 10 netuuka bantu ne batandika okujja okusaala awo bayogerera nti banaye tulina wano omwana ayagala genda kuyiga busiraamu tulina essomero lyaffe tumunoonyeze ssente agenda akole ki tumugulire ebyetaago agenda asome. Kati baba basonda nga bamaze balinze kimu kuntwala ku ssomero ngenda kulaba ndaba oli jjajja ngaze kusaala mulaba bwenti nenzi sooka nengina nengamba waisitomere eno Kampala ngenda kwetegeeza bulungi nga yeye mutuukaku aŋŋamba sanyusa okulaba muzzukulu biki bitandikira agamba kyatugende kati gwe wamaze dda mugamba munaye babadde baagala kuntwala ku ssomero okusoma kisinga nziza okusoma obusiraamu naŋŋamba eno gye nkutwala wa jjajja wa yina essomero ge jangu tugende mu kiki ogenda mu bantu abatakumanyi gya tugenda osome kyemba mbasiibula netugenda so kati ebyeyo notuuka wa jjajja n'osoma obuyisiraamu nentuukayo nembusoma n'obukuguka kati oli mwalimu oli seeka so nalaba bye bansomeseza nga sijja bisobola noddukayo nenzirukayo yanema nalaba nga sijja bisobola nenzirukayo okay olwoddukayo ddawa actually olwavaayo nenjagala nzire mu kyalo
Kampala owidde eganye. Ndaba Kampala ekoze ki eganye. Ebyanzijayo sigenda byogera. So kati nzira mu kyalo, njagala kudda mu kyalo. Kati nali ntandise actually n'okukola. Jjajja ng'alina omudaala mu kibuga. Nanzikiriza nenzija nenkola. Naye bwe ziwera saa 7 n'ogenda nsaale nzekka. Kale biragiro byali bingi. So kati nenvaayo nga olwokutaano nyina okuddayo nsaale eswala ndyoke nkomewo nkole. Kati nga ntandika okukola waawo ntandise kufunako ku mikwano. Kati kolo bagenda mikwano gigenda okulaba giraba nga nzize n'akagugu n'obugoye bwange mbusibidde mu kiveera kya green. Nzira mu kyalo. Kati omukyala kyava mbuuza, omukyala bamuyita Grace. Kyava mbuuza kiki yabampitanga mufuti. Kiki mufuti kiki Wafuka dda mufuti. Nga bampita mufuti awo mu katundu ako. Kiki ng'okutta ebiveera. Munaye Kampala ennemye. Kansooke nzire ku kaalo. Sooke neesetinge bulungi. Nafuna akasente nakomawo buto. Tabanga mufuti wange onosobola ekyalo. Kyalo nga si kyangu. Kampala omazemu myaka ng'emeka? Kampala olwo mazemu myaka gyali ng'ebiri. Nga bwe nsoma obusiraamu eri. Kati nvaayo mwana muwala oyo agamba nandikututte ewange ne bajagamba nakuwasa. So saagala kyava ngamba nyina alina mukwano gwe bamuyita Joseph awo yali akolera awo. Nagamba mukwano gwange tannawasa talina mukazi asobola okubeerako naye. Ate mulokola ayinza okuyamba n'akusuza. Kyava mulaba n'ayogera naye n'azikiriza siina buzibu jajje tusule ffenna n'engendayo we entandika okusula ewuwe. Omukisa gw'okugenda mu kyalo ne kugaana. Okay, kati wano ekibuga okiyingira otya kutandika bizinensi eyo? Awo kibuga awo nawo kale lwakuba tukutula naye ng'awo sitole mungi naye awo. Ya Joseph? Awo nawo mungi nawo awo kati. So kati ntandika okubeera awo. Kati jjukira omudaala guli bagunzigyeko tegukyaguvunanyizibwako kubanga nvuddeyo binnemye bye baali bansomeseza binnemye. Kati awo nkomyewo tandika okupatikana mba ndi awo nno. Jjajja wange teyandekerera bambi. Actually jjajja wange teyandekerera. Bwe yamanya nti eri nvuddeyo jjajja n'agamba tewali buzibu. Kati netandika okubeera ne jjajja embeera awo mba ndi awo. Newabaawo omukyala nampa omulimu nga kugamba nenyingira bwe ntyo street. Kyavaamu state council ate naye neyagala okunkinya nemanya nti emaali si yange. Nagamba kati fune ye maali. Kati enjiya nenfunayo akamaala akange. Embeera awo bwe ntyo nga ndi mukutowa bwe ntyo nga biwanvu. Lumu ne council olwo lyantwalako eruzira nensulayo. Kugamba nenzija nga ntoba bwe ntyo. Kati ekyandeetera okulokoka actually waliwo ebintu oluusi biba bikulondoola no mu famire. Ng'ebintu binondoola mu famire. Ndoota abaafa, ndoota emisota ginnuma, ndoota ngwa mu binnya, ndoota emizimu gintuga. Kati ebintu ng'ebyo kati ate oli naye nga bwankalakata enjiri yakulokoka. Ate naye nga tanzikiririza amandabanga muyaaya amanya abasiraamu babbi. Musajja anyuka ssaawa 6 gwa kiro, nze nyuka ssaawa emu kitundu nga nyina okumulina mpaka ssaawa 6 wananyukira ndyoke ngende naye waka. Atanzikiriza kumpa kisumuluzo. Luusi bwe mangenze waka nga nyina osigala ku mulyango nga mulinze mpaka 6 wanajjira gwa kiro. Embeera eyo bwetyo. Kati nga bwankalakata okulokoka nga saagala kulokoka ndi musiraamu. Entuuka nenga waayi musajja ono kandokoke kirabika mulimbe nti ndokosi ajja kumpa ekisumuluzo. Walokoka lwannakola ntya? Kati nengenda mu kyaki kwolwo nenjatula obulokozi ne banjatuza. Kyaki bagiyitanga Grace Assembly kati yakyuka. Bishop Joshua Lwere yagisumba nembeera awo nga nsibye ekiwaani nti ndokosi. Ate lwakyalo akomeka ng'omulinzi tampa kisumuluzo. Ng'olwanesize engamba kale
kintu kyange kyekyo nga bwensaba eno ku Sande ennaku endala ngenda ku muzikiti kusaala bwentyo kati lumu enja nempulira eddoboozi nga liŋŋamba Rashidi njagala olokoke kyavaamu wali lwa Sande ngenda ku kyaki kutuuka ku kyaki omusumba eyalabuulira enje bamuyita Pastor Doyi ebigambo byayogera byonna nga bikwata ku nze nga balinga nga ninga muteereddewo sitoole kati ekyavaamu kyava gamba wano saagalawo bantu bangi njagala omuntu ogwo omu wakolokoka nensigalayo n'agamba oli wano walokoka naye n'okulokoka kwo wasiba na kiwaani nempulira ddala ng'ayogera ku nze simanyi engeri gye natuuka mu maaso kwatula butya bulokozi musajja gwe nali naga musajja buli gyogwembeera naitayotalokoka nga yeyo mbeera kyavaamu actually awo obulokole bwatandikira nendokokera ddala saddamu kutegeera ngoye z'obusiraamu we zaalaga saddamu kutegeera na Qur'ani gye nali nina kati n'obubimbuza simanyi we biri. Okay, ate tuddako ku saidi ya mama w'abaana y'omusisinkano otya? Mama w'abaana oyo ensinkana gye namusinkanamu nayo yakyewuunyisa. Nali nyina muganda wange abeera mu Kirombe kya Gorodi Mubende. Kati muganda wange oyo mufunako ebirooto ng'ali mu mbeera etali ki nnungi, mukubira akasimu mubuuza oli bulungi nti ye tenali agadde okujja okukulaba. Kati muganda wange oyo kyava ngamba nti jangu ondabe nti kale kati banga sinakiteeka mu nkola kugendayo kumulaba gwe nali naye ne tufuna okucyankala namukku katono kati nengamba n'okukyankala nakuno kansooke nveewo n'okuvaawo nasanga akakkanye nange oluusi nga amaze n'okukakkana kiva nkubira muganda wange nagamba jangu nenjirinnya nengenda nentuukayo mu Kirombe. Olwatuuka mu Kirombe kati olwo nga ndi mulokole piwa n'okuyimba ntandise kuyimba abantu wenkolera batandise kumpita mu pasita yamufuti bikyali kati tuuka mu Kirombe nga nsanga mukulu wange naye embeera gyali musimulokola ali awo yekolera bibye mubulira enjiri n'alokoka. Twamala okulokoka ne mubuuza ekkanisa eririddawo wano bw'oba omanye ekkanisa weeri ntwalayo nga ntwalayo nga ntuusawo omusumba watuuka omusumba nga ntunuulira nga mugamba ono mukulu wange muganda wange alokose. Musumba kyava ngamba alokose nti ye omusajja ebbanga lyamaze nga mubulira enjiri talokoka gw'omwatuza obulokozi musajja gwoliko amaanyi ga Katonda. Kiva mugamba munayo mukulu wange mukukwasiza muyigirize Kristo muyigirize ategeere Katonda tambulire munono ya Katonda nze nzira ye Kampala. Kati mba mugamba okuddayo e Kampala nga kumbe musumba ategese olukuŋŋaana ayina conference ne crusade aŋŋamba atogenda njagala osooka oweereze ku crusade eyo noku conference oyimbe tikale otandise okuyimba kuba nagenda okugendayo nga nyina ennyimba zange kati ntuukayo olunaku lwa crusade lutuuka ndulinda ne lutuuka tuka ku crusade ali crusade ng'abantu bonna bajjudde awo bali awo. Nali nyina okukkiriza mutima gwange kuva edda mu bulamu bwange nga nyina ekigambo ky'okukkiriza yadde mu mbeera yonna eyo gye nayitangamu byali biwanvu n'ebimusitu byogedde naye nga bwe nalinyanga akatuuti nga ngamba nebaza Katonda eyampa embooko y'omukyala ngenda gikuba empete byenda bigyetokote naye nga kituufu ali omulina omukyala ate nga mugyewa just kukkiriza. So kati bwe nakyogera mwana muwala yali mu kibiina jjukira sibyendiko ndi mukuweereza Katonda. Mwana muwala kyava agamba munne ti naye ddala kweri kwakasajja kakuba n'empete ebyenda kumwetokota kati ne baseka nga nze sibimanyi mukyala wange abinyumiza luvannyuma. Kati mwana muwala ng'avaawo crusade ng'eggwa nga ngenda naye ng'akwata bibyo n'okwebuuza tetwayebuuza yakyogera ye
kati olweggulo lutuuka mangenda mu katawuni kufuna ekyeggulu kulya tusinkana mwana muwala nga nyina muganda wange nga nyina muganda wange wagiwulirako dda na taata wange tusinkana mwana muwala amavivi kutaka yabuuza mwana muwala yabuuza banange musumba ampita pasita biseera ebyo actually nali maze okubeera ne pasita nali maze obeera musumba nga mbuuza olumala okumbuuza ngaakwata mu nsawo agamunange we bali kuyimba oyimba bulungi musumba ngaakwata mu nsawo ajja mu nusu 10 ngaamanyi nti ziri 10 za binusu kati nga kumbe ziri 9 teziwera 10 niŋŋenda kati awo wenyini awo obusima ate tebukaaba namba y'essimu mpe namba y'essimu enjimuwa nange neŋŋamba waaye naawe mpe eyiyo munnaye ng'agimpa mala ogimpa nga ŋŋenda naye atutte eyange kati mba ntudde nga ndi mu kulya kamere kyava nkubira essimu eyanzijukiza nti yampadde na sente za kunywa soda nga nkubira nga ŋŋamba munaye nsonyiwa musumba badde simanyi nti nkuwadde 10 kumbi teziwera ziri 7 kati kwata mu nsawo nze bwe yampa nateeka buteeki muki kati nange okwata mu nsawo zibala nga ndaba ziri 7 nsonyiwa munaye mbadde manyi ziri 10 kumbe 3 bibino bisigadde ngenda bikuwa nti kale tewali buzibu nga nyongerezaako katonda yena engeri gyejakolamu ey'amagero nga nywa soda wange nga lya kamere nga mala nga ngendeeka kati kumakyawo nga bakwetedde ebisatu kumakyawo tata kyava mbuuza tata nga tanaba kumbuuza kolu bwe yalaba omuwala oyo kyava mbuuza mutabani oyo mukamwana anize munaye simumanyi namumanya kujjako mulokole munange yandabye tikale kati nagenda nafunini kati nkiira kuolwo omanyi nga abalokole tuyina ebintu byetufuna abalala bye batafuna bagamba katonda tayogera naye katonda akolaki ayogera kuolwo ekiro nayogerako naye yandeetera ekifaananyi kya mwana muwala nga ddala yeyiye katonda bayogera ne katonda nakuleetera ekifaananyi kyomwana muwala nga yoli gwe nasisinkanye yampadde nusu 7 sabula kati nkiira nga bukya zaali saawa nga 3 enamba ya musumba wenjirina kinva mukubira essimu kubira musumba wessimu nga musumba ano webituusa olowooza togenda fuuka taata amangu ago tate kiki munaye ngenda kuwasa muwalawo ng'obyanguyiza just ku crusade ye n'omuwala sinamugamba mugamba ngenda kuwasa muwalawo agaya kyava mbuuzaani tisimanyi linnya lye kyava mbuuza afaanana atya nemunyonyola kifaananyi kyalimu nangamba oyo katusiime totawaana oyo mukambwe ngane musumba amutya yali yamugezaako dda yali yamuwa yalafuna abasajja kale abaagala omuwasa nebagendayo nga n'abagaana ate nga balina amaanyi gaabwe balina sente waliwo yagendawo nga mugaga namusumba weeno nga mugaga alina n'emmotoka yeevuga n'ayagala amuwase omuwala n'agaana namugamba asaagala musumba neyeewuunya mwana muwala oyo kati musumba ndowooza bwe yalaba ekifaananyi kyange ayeepima mu mwana muwala oyo muwasa katusiime nagamba katusiime agenda kunswaza agenda kuvuma omusajja w'abandi ye musumba kyemanyi kye yali atya tikata akasajja k'abandi baneka akavuma akawerebule so kati ekyo kye yali atya nagamba musumba kwegayiride ate jjukira yagambye mu kyaki nti oyagala kuba n'embaga yesi yakyogera tikato yagenda kuba n'embedde ebyenda mwetokote kati so nagamba tufudde mutabani wamuga ekibuzo kyeyambuuza kyali kimu yambuuza wayogeddeko naye tumusumba nedda mbadde saakwogera naye nga sinaba kugamba kubanga lwaki naddala nnyo abantu abaliko obuweereza bwa katonda nga baweereza
tulina okuba nga twegendereza mu bintu bye tukola. Awo oyinza okumiitinga muka musajja oba n'omiitinga omuwala w'abandi muli mu mboozi ndala y'olagenda okusanga tagenda kulowooza nti muli mu mboozi ndala. Ensi kati yakyuka yayonooneka ajja alowooza kimu nti muli mu bwenzi ate nga si kye muli. Ne mugamba badde saakwogera naye nga sinaba kukola ki kugamba. Wayinza okuba kwatusinkana najja nakuleetera amawulire nti asanze na muwalawo ate n'ogamba nti oluusi nzize kwonoona bawalawo. Kati ekyo kye nali neewala kati musana agamba oke naye kugamba musumba byamutabula nagamba ebiddirira siriimu naawe nansala endali siriimu nabikulekera nabindekera ngamba oke tewali buzibu musumba naye kyenjagala omanye muwalawo ngenda muwasa. Kigambo kye namugamba nenkwata essimu nenkubira muwala we essimu nomugamba ngenda kuwasa mbadde manyi nti kwata ebintu byampola si papa nemugamba nti njagala kusinkana. Mbuuza oyagala kunsinkana nti ye tosobola kumbuulira kyonjagala ku simu. Nemugamba asibwe enkola nemugamba funa ekifo ekirungi kuba ekitundu kino gwe kiruddemu gwe kimanyi. Afuna ekifo ekirungi ombuulire bwe tuba tusinkanira ate misana si kiro. Ana muwala kyava ava ku simu ngenda kukola mpulira ng'ayogera ne munne. Kakati kale akasajja kagala kuŋŋamba ki wangi kakati kale akasajja kagala kuŋŋamba ki. Kati munne kyava mugamba nti kati otya ki osuubira nti kalina amaanyi agakukwata tekasobola kukwata kukola epinga. Kwekyokola gendayo wulire bye kakugamba tomanya ayinza wanga ayina kyayagala okugamba. Namala kyava akkiriza ngamba wulira ku simu kwanze nalwawo okugijjako nakale kati nagikkiriza agakale kati olunaku ne lutuuka ne tutuula ate awo nawe waliwo sitole endala awo twatuuka ku lunaku olw'ebijjukira. nakubira essimu nagamba nti nafunye ekifo. Nankubira essimu nagamba akifunye naye soda wa 1500 baseera. Nembuuza soda wa meka ti 1500 baseera. Kampala tunywa wa 5 wa mutwalo 1500 namugamba tewali buzibu. Tokitya tujja kutuula awo nti kale nagamba oba noonya awalala 1500 nga baseera. Namugamba atukozesa awo ewamala. Naku ne lutuuka ne tujja tubeerawo ne tutuula ku mmeeza yaffe. nomugamba mukama akuntumye sibya mukama akuntumye ndawera bagamba nti omusumba agamba mukama akuntumye. Nedda si bwe kiri. Ne tutuula ne baleeta ebyokunywa nga baleete n'ebyokulya chipusi ne baleeta tandika okulya n'okunywa. Mba ngenda otandika sitole yange kumubuulira ekindeese oba ekyemuyitidde. Eyo nayo firimu. Nemugamba sooka weebaze Katonda okuba ng'otudde nange wano. naye bali ogenda kuzitamu omuntu wakaba soka yebaze Katonda. Soka weebaze Mukama okulaba ng'otudde nange wano. Yes. Lwaki nkyogera nali maze kwetegeera Katonda wange gwe nina nga sikyali oli owedda gwe baali bayisaamu amaaso ng'ofuuse muntu wanjawulo nga sikyali oli gwe baali basekerera ku kyalo nti atambula ng'ekyekangu oba kitegedde. Kati nga waliwo enjawulo nga nyina okukkiriza kwange mu Katonda. Yes, nga mpulira neematira. Actually nze nakula nga si yenza omuntu ayagala abukazikazi bufaaji. bonna ba ex bo nga njagala omukazi ddala
bana ba X ndiko obulemu ate mpasale kwa obulemu mba ndi kwa katuli ku mutwe kanawe kati ngekyo sisobola sokole yes wachigana wagana okulya mukende ku nsi yo no kinga bwe nagana ogenda mu mawanga gebweru kukuba kyeyo ngende mu nsi etali yange nkube yekyeyo kisobola kikubire mu nsi yange bigane naye nga nkikubidde mu nsi yange yi ate mbonabonere mu nsi yakati ate bwenatuuka mu nsi etali yange nabonabone kyenkana ki kati mu nsi yange bamapite kyeka kati ate bwenatuuka mu nsi etali yange banampita batya wakitegeera kati olwosoko waliwo ekisinga okunzita wali olwo ogambe mwana muwala yeese engalo mu maaso yebaze mukama lwaki atudde naawe yes nongasooka webaze katonda kola ng'otudde nange wano thank you Jesus mukama nakikola neyebaza mukama yebaza mukama nemwebaza ati naga mukama webale tuke ngamba kati ngenda kubulira kati ekikumpisiza nemubye ngenda okugamba njagala mu answers mu answer 2 njagala mu eki sokoleke aleko SB family atuguse ensonga nyongera okujjukiza naffe abakiralion Saimo ko nagenda kunzitamu omuntu nyongera okujjukiza naffe abakiralion bano bakusuubulira emaliyo gwali ali mu nsi z'ebweru naddala ensi z'Abawarabu ezo ne China bakusimu eri ku screen yo gwe ng'oli musuubuzi ng'oli wano mu Uganda bakusimu eyo buli kimu kibayira kiggwa akusuubulira emaali yo ne bagikuleeta wano mu Uganda munaku bunaku ebanga yakutuuseeko era mami Fati nkutumiddeko nnyo weebale kubeera nga ate tonswazizza gwe ng'oli mu Uganda nga wali agadde ogenda mu Dubai ogenda ne bakufunira visa ya bwereere ne bakulambuza emaali walina okugisuubula ne bagikusuubulira ate ne bagikutikkira wano mu Uganda neekutuukako mu budde so beyo ne bannaffe abakiralion tojja kwejjusa ne bannaffe abawamato bano nno bakusololoza gwe bosi ng'azimba ekizimbe kyo abapangisa bakutawaanya weekwate bannaffe abawamato bakusololeza ekizimbe kyo sente zonna bazikuwa zonna kugaba byonna obibalekera baddaabiriza okukola renovation ekizimbe kyo bamayumba ko gabapangisa ne bagatereza bulungi mwana tugwe n'ofuuka dooni obirabeezaawo esente yo neekusanga awo nabo bakubireko ku screen bakubireko ku simu eri ku screen yaawo bwe ebyo bibeere nga ate biteredde ndina omukulu mukisa musajja ono muyimbi era tuvaano tugenda mu studio nyongera okubaza bannaffe aba CBS FM be basaasanya akatambi ako n'omukulu Saimo era yamutuusiza ono mu bugubi obw'ekitalo road blocks ziri ku kkubo yeye n'agamba era amuleetedde mu bbuutu n'amukulubusa paka wamuleese wano era Saimo I salute you webale singa ffe naffe tukola bwe tutyo nga tufuna abantu nga bano abeetagako mukono gwaffe ng'omuzigira nga nti SB fayina yeggezi Saimo ye tubayambeko tubakikwasaganye mpola mpola booli awo naffe tubeereko netufayiro tutaddeko ate ku kulaakulana y'abantu bakana baffe nga bano tudde kawozi kaffe olwo omugambi yagala anseja emu njagala mwemu sagala byakuneetolooza tate kakati senga ate nyina ogenda wasenga ate ngenda wakojja ate ngenda watakiweeri mube mwalemu mumitinze mugende ensonga eki emu ne mugamba nyabo ekikumpisiza kiri kintu kimu kirungi wambazedde okwebaza mukama kubanga oli nange njagala kuwasa teri kirala njagala kuwasa so naye nga amazima kwali kwekaza buganda wange wolawo omuntu gogamba okuwasa nga sikukkiriza poze Yesu yagamba nti osobola okulagira olusozi ne luvaawo actually nayimirira mu kukkiriza abasinga omukyala wange mumumanyi era sirisuwa nti osobola nti byenjogera nimba njogera mazima ndi musajja mulokole ate ndi musumba so
actually obuweereza nze mpeereza ku obuweereza buyitibwa Kwizera Prayer Church. Sinze senior pastor waayo. Senior pastor bamuyita Micho Harriet. Abasumba abasinga obungi mu Uganda bamanyi kuba ndi muyimbi wa gospel. Asinga mbatambuddemu nga nnyimba ne bategeka zi conferences zaabwe ne bategeka zi crusade n'eŋŋenda n'oweereza n'ofunayo challenges nga bw'omanyi Mukama. Naye esangibwawa Esangibwa mu tawuni wakati ekizimbe bakiyita Sekaziga House. Tuli wakati awo opposite ne Mukwana Arcade. Wosabira Awo waggulu awo wetubeera. Okay. Yes. Kati maze okumugamba nti njagala kuwasa. Yes. Njagala kuwasa. So bw'oba ng'oli are you ready? Oba bw'oba ng'olabye onsiimye ng'ombuulira sikukaka naye mu bintu bibiri njagalamu eki Wadasibye enseko sagala kuseka. njagalamu kimu. Wamugamba wabanga ali ready. Yes. Wabanga akusiimye. Yes. Ate bwe batonsiimye nakyo kiŋŋambe nti sikwagala. Sagala oyakuŋŋamba tate kange nesooke mbuuze Omwoyo Omutukuvu, tate kange nensabe Katonda aŋŋambe, tate abasinga kyova bakadidde mu makanisa. Banoonya bantu batuufu. Omusajja agamba njagala kuwasa ate gw'odda mu kwetoola kyokka nga n'okumutima gwo tomanye n'okumutima gwo wulira tomwagala. Ate omulimba tate kange nembuuze Omwoyo Omutukuvu nga tomwagala. Omwoyo Omutukuvu agenda kugamba ki? Buya kugamba ati. Mwana muwala yangamba ekintu kimu. Na ate jukira waliya na kano. Naye mugamba omukisa gujja mulundi ogwo. Nzita. Omukisa gujja mulundi ogwo. Saimo akikiwale. Saimo bw'ozanyira mu mukisa guba gugenze. Naye manyi. Kuddamu ogufu. Ngenda kuleka ogenda kunzita. Omugamba otya? Omukisa gujja mulundi ogwo. Naye ng'omuntu abimugamba omuntu gwe yabadde agamba oyo akuba n'empeta ku mwetokota ebyenda. Gujja mulundi ogwo. Gumu. Nze sidda mabega. Okukutawo bakukuseeko. Wongambira nti nkitadde saagala. Sidda sibyakwegayirira. No. Negayire Katonda ate negayire naawe omuntu leka naawe. Gye migugu ebiri gyonna nagisobola. Leka. Kansigazeko ogumu gw'okwegayirira Mukama. Nagamba ate mwana muwala. Nemuwa akazindaalo. Wagenda akazindaalo kobo? Kulu nemuwa kati nkutadde kati gwe ninze gwe. Ninze kiveeri gwe. Kiveeri gwe. Oŋŋamba ki? Kati anywedde soda ne chips aziridde ne chicken. Yaviridde dda ngamba bakwongere nanga nzikuse. Emuga kakati nangamba manyi sina kyakukola nzikiriza sebo. Yakiriza bukiriza. Katana gwe yebuuziza. Yagambira nzikiriza bwo okkiriza ogenda omusumba nti oli mu answer kuba tusasokanako. Samugamba nti akiwale nsoose nakubira na musumba. Namugamba kisoke. Omusumba wo kyoyagala tugende mbazadde kisoke tugende. Yempete eyo. Ye nempeta. Kulona kololo nnyini. Nedda sebo mukola program. Ole muvudde mu restaurant. Netuvaamu nagende waabwe nange nengende. Temagenda wa musumba. Bwali obudde bwali buweddeko nga tugenda mu ssaawa nga 12 nemuta nagende waka nange nengende waka. Olwo otuuke waka. Obulira otya? Nagenda ndi musanyufu nenga Mukama kuba kwagala ko nga ye mukyala wange nze sinza asalawo kati gwe asalawo nembirekera Mukama. Olwo enkeera bukidde. Ekiro kyo wasula otya? Nasula nga sirina buzibu. Nasula nga bulijjo nga sirina stress kuba omuntu gwe nali nkwana oba omuntu gwe nali ngambye okuwasa nga si yenza yetadde nnyo ku stress. Maye abavubuka kano kabawe omuvubuka agenda agamba omuwala okumuwasa n'abanga yetadde ku stress z'amaanyi nga wulira ali ku bunkenke bananga nanjagala owe bane bwana batanjagala stress yaki
genda ng'oli free musuubira ebintu ebi okwagala n'okugaana togenda ng'olina ansa emu nti alina okunzikiriza no kati nze ebyo bigenza okubaawo nga lwedde banvumaavuma dda waliwo yaŋŋamba kati gwe nkutwala wa taata wange nkwanjule nti gubba wange waliwo omulala yaŋŋamba n'aŋŋamba gwe kakati gwe sooka weetunuulire olabe ddala ddala olaba omwana so kati ezo stress erina okuba kuwejja mu stress wejjeko stress muntu waba akwagadde kisoke waba takwagadde muleke kugamba awe mwatandikira paka kati mwina abaana bameka bana tulina abaana babiri yakanzalirayo kibebi boy kyoli okabira omwana mulesaaka talina mata mumaze ebbanga kinali tuli myaka ng'etaano kati tugenda mukaaga musanvu awo kuba mwana muwala omukulu omwana omukulu alina emyaka 3.5 mug'omwenda nga 14 agenda kubanga aweze emyaka 4 kati ate twakazaako twakamuza tugambe nti okuva ku olwo wamutikano omuje mu kyalo paka eno ebyo byonna byakolebwa kakana ne tufumbiriganwa weewaawo kale mu ku saidi yeewaabwe ebintu bye baali baagala saasobola bitwala kuba nali sibiyina yes nali nkyeyiiya kati neŋŋamba kankite ku bintu bye baali baagala nga sibiyina kugamba tebamukuba mpeta nebyo tebinamwetukuta amangu ago saakikolerawo namukuba empeta luvannyuma webyagaana ebintu bye baali baagadde ewaabwe nga sibiyina nemugamba tukite sijja kusobola kubeera naawe nga tetuli bagatte awo nja kuba nyenze nemugamba tukiveeku mpozi taata wo aba nzikiriza n'akumpa mu butongole nanzikiriza nga tibwe naawe ekyokusobola okubeera naawe baba takikkiriza tukite kamwana muwala ndowooza neyegayira taata we nayogera naye era nga maama actually abasajja yenna ng'olina omukyala wo waka oba omuwala gweyagala okuwasa abazadde be agamba abazadde bange bakyagaanye biki omuwala yaleka ekizibu si bazadde abatakwagala omuwala ng'akwagala abazadde tebamulemesa so kati mwana muwala nayogera n'abazadde be ne bakikkanyaako enjogera ne taata we nemwegayirira nanzikiriza muyina mu butongole naye ebintu byabwe sinakola ki sinabibawa tolina kuggwamu ssu naye nkyalina okukkiriza actually njagala kuolwo bwe tuba tugendayo nga mutwalira ebintu bye motoka oba zibe nga mmeka motoka njagala emotoka tutwaleko konvoyi y'emmotoka bagambe kiki kino batye n'okutya ekyalo kigambe nti yoli gwe twayitanga atambula ng'ekyekango okitegeera okipulaninga mu bulamu bwaffe tuba ne pulani nga nti oba mu mwaka ogujja oba mu 2-3 gwe pulani yo eri etya kusinziira kati badde sinakiteeka mu pulogulaamu kubanga tubadde tukyali mu mbeera yakweyiiya efe abadde bakyanoonya emmere ya leero okitegeera embeera eyo omuntu okutuuka omukulembeze w'eggwanga okuggala ekibuga gwe n'ogaana n'ogenda n'omenya etteeka n'okola kifuba nze kaŋŋende eba lwambeera so kati ebintu bwe bityo naddala nnyo kano kateeka eri gavumenti naddala erowooze ku muntu anoonya emmere ya leero nyinza okuba nze nzekka naye si nze nzekka waliyo n'abalala bali mu mbeera bwetyo nze ne mukulu Saimu twatwala emmere netuwa abaliko obulemu abatembeyi bannange abatembeyi bannange abakolera ku kkubo ŋŋanze nga bwe badde nkolera ku kkubo netubawa ku mmere naye baali bayala emmere teyamala bali bubi emmere teyamala actually abasobola okwatagana n'omukulu Saimu oba musobola okutwongera ku mmere abantu bali bubi abalina obusobozi obwo abantu bafune ku mmere obulamu bwatereera nze kati ewange emmere gyeri waka emmere gyeri omukyala naye gyali bulungi kibebi kirungi kyeyagala naye nzikiriza Katonda era nkyamusaba nga gwe kyayegayirira
nti akyuse mu mbeera okugeza etaaga awantu awa bizinesi etegerekeka, neetaaga abaana bange basome, neetaaga amaka amalungi agange, nve mu muzigo kupangisa wakati wendi kati mpangisaawo ate wafunda wekitegeera wakintegeeza mu ebyo naye nzikiriza Katonda oyo atali angozi oyo yamanyi okuva mu lubuto lwa mmange yadde bampitanga ekyekangwa atambulanga ekinziira bingi ku nsi kuno banvumya ebivumyo biyitirivu buli omu mpadde amanya no kasita osigala ng'olina focus kyekisinga obukulu. Ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nga tonasekerera omuntu aliko obulemu oyinza kuba nga gwe ate toliko bulemu wabula gwe oli mulema. Nga sinnakusekerera gwe aliko obulemu nze nyinza okuba ndi mulema nga gwe oli mulema. Yes, omanye ebintu bino byawula. Waliwo okuba omulema n'okubaako obulemu. Kati kampe ekyokulabirako, waliwo omuntu gw'osanga ng'aliko obulemu naye ate ng'asabiriza, naye ate ng'alina ku magezi agasobola okukola ki, kati oyo abeera mulema byonna nga yabigatta. Nina omusajja bamuyita Deo, atambulira wansi, atambuza bikono wansi, akola tasabiriza, ateekawo obuntu bwe butonotono ku street n'akola. Aliko obulemu so si mulema. Era bwe namulaba ne mukwata ne nga jangu tugende ffenna. Kana mutadde mu industry yakuzanya firimu. Naye ayingidde firimu. Yes. Ate gwe oli mu kuyimba. Byonna mbikola. Industry ya firimu n'okuyimba mbirimu. Era by the way officially twagala okumukulu ono ensonga ebadde tulesize wano eno Mr. Simon. Mr. Simon soka yauna batweyungeko lwakuba entebe tulira ddala kuno. Togenda kugwayo naye kigumu. Okay. Mr. Simon wabala kunditira muganda wange ono kitiibwa kya Mukama emboozi gye mpulidde wano naye mu byonna twebaza Mukama SB4. Manya SB4 buli muntu yenna badde agobe yalabeko Simon wedda abagamba Simon naku zino ogeze okoze n'olubuto kumbe busati bwe butono. Yolo ogeze alabako ku SB4 one night kavuyo asobola okugamba Mukama akola ki yeebazibwe. So ffenna Katonda alina ekigendero lwaki atukozesa ebintu byonna. Kaletenze emboozi gye mpulidde eya Rashid mbadde sigiwulirangako naye ate eyongedde okumpa amaanyi era nze nzikiriza Katonda alina ekyamaanyi kyategekera Rashid. Kyenzikiriza webale kumutuleeterako amaka tulaba SB4 era we sandi kikoze SB4 yandikyekoledde kuba Mukama aliko omwoyo gwa Mukama. Ne bwe sandi kikoze osanga era lwandibadde lunaku lumu nga atambula ne baba bamugamba bajjanga omperekereko emakindi era SB4 n'amulaba oba omulala n'akola ki n'amulaba. So wotamalanga nnyo budde kugamba nti aze kijja kikola kigenda kola kibikoze bitya. Katonda aba alina plan kyategekera omuntu era abajja kituukiriza. Mumbozi watuwadde ogambe mukulu ono muyimbi era yensonga kulaki tuli wano. Mukulu ono yangamba muyimbi. Omanyi ffenna tukola mawulire naye amawulire ge Uganda manyi kati luli ng'amaze okubala ku street n'ayambibwa weekend. Rashid yayambibwa wali omukyala yampa ebintu ali California eyo n'akwesimu n'agamba Simon ne Rashid bamuwadde lwaki tetuwadde bye nakuweza tobiwa omulala mwene embeera gye tulimu. Nemugamba mbadde ensa omukisa tukisigula nga tuguwa Rashid tulabe ky'anaakola. Rashid ngenda omukubira essimu wangamba Simon bange bampadde lwaki tetubyongera ne tubiwa abaki abalala. N'omutima wange neguliranga gukoze eki gusanyuse nga ansa y'omukyalo oli we California ekoze eki eddiddwamu. Naye kati bino nga biwedde obuzibu obwajja mu mawulire bwali bwa kyakulya kyaggwa mu ndaba y'omuntu owa bulijjo. Era Rashid singa bamulaba ku street ssaawa zino bajja mu blaming kati ate osussizza kubanga kyeyali anoonya akikola ki nga kifuna. Naye nga tukozesa omukisa guno ng'abantu Rashid bamutegedde ate ayina ekirooto ekiyamba abalala bangi nnyo. Ayina tiimu ya banne kati nze nagenda mu bakola nabo
awo park yard awo nembalaba tiimu eyo ya feeding nga tugambe ennaku 2 olwa Rashid nikati waliwo yali akola nabo bazanye nabo firimu bayimba nabo abo nabo bali eyo kati noyinza okuba oluwuzi okuyamba abalima abalala bangi nnyo mu byayogeddeko bwoba owuliriza akulaze nti no wadde yali mulema naye yakwana omukyala ayimiridde buladi wange obontegeera kati sayimayinza okuba nga asobola okwogera nga abalima basobola omuwa ekitiibwa naye sayimo talina moral authority kuyimira maaso ga mulima kumugamba nti lekeraawo okusabiriza tandika okukola lyerina eddoboozi lye tulina kati esaawa zino kye tuliko Rashid kubeera ddoboozi erisobola okuvayo ne lyempowering because mu Uganda abantu balemereddwa lwakuba they are not empowered bamalirwamu bumalibwa maanyi omwana omulema agambye obugambi mwati omutwala agenda asome ebyemikono si lwakuba nti nno tewali ssente naye ekirowoozo balina kusola bya mikono oba ntegeera ebyemikono si bibi naye omuwadde omukisa asooka agenda akola ekirala so Katonda wabanga SB4 atuwadde eddoboozi erisobola okulwanirira abalala wekiba kwekukkiriza kwa Katonda yensonga lwaki tuli wano kubanga agamba muyimbi ne music twamuwuliddeko dda agamba muzannyi so tubanga tusobola okumuyambako n'abaako kyatusako talent n'ayamba n'abalala abalema betagenda ndowooza omulundi ogunaddako tuleme kufuna mulema agenze kunoonya mmere ya leero yensonga lwaki tuli wano. Okay. Wano wootuuse studio tugirina weri producer wali Mr. Simon tuyisa abawandiisi tukola oluyimba actually ebyo byetwogerako byawedde dda tetebiri mu plan SB4 yakikozeeko dda ekyo so tukola oluyimba tubaate plan n'okwongerayo ate ebirala ffe wetuli oluyimba tujja kutambuza tugezeeko byonna ate banno tubeerabira sisobola kubanga tetukiyinza okutuwa naffe tulina ebizibu olumu njogeramu ebyange gana esayimo yogera naffe tulina ebizibu mwami Rashid tuyinza obutasobola kuyamba balala naye ate gwobeera eddoboozi eryabali gwe ng'obategeera bulungi okusinga nze bwe mbategeera oba ontegeera gwamanyi peyini y'omuntu okutambula nga yeekulula gwamanyi peyini y'omuntu okuyisaamu amaaso nakulaga nti tosobola ng'osobola kati bw'olekeraawo bw'olemerwa okubeera eddoboozi ly'oyo the good thing Katonda omumanyi omanyi abantu katuli mu COVID eno SB4 abantu balwana kwegaggawaza bokka bamusente baziteeka mu nnyumba zaabwe naye nga beerabidde nti sente ze bakuŋŋaanya bagenda kugula amataka n'amataka abaana beetemere ku ttaka eryo ennyininyini nga babafudde so mu mbeera Katonda akuyambye oli lujegere kuyamba bali abalala so main yensonga lwaki tuli wano SB4. Okay. Bwana wenna atulaba tugende mu studio lindira oluyimba lutugenda okukola mukulu Rashid lwagenda okubeera nga akola olukwedda wano mu final touch studio yo weri akatalekeka eri bannanga abantu abaliko obulemu tubadde tuyita mu challenge nyingi ate zitannaba kuvaawo abasinga mubadde muyina ebintu bingi bye mubeeramu oluusi babalimbye babatemeddeko ettaka oluusi babafudde maddaala Rashid si kyendiko ano nze nyina eŋŋombe ku mutima gwange nga bwe nasobola okulwanira famire yange ng'omuzadde n'omukyala wange n'abaana nyina eŋŋombe egamba nti nze nga sinalya omwana wange yalina okusooka okulya so kati gwali eyo leka kugwamu essuubi togwamu maanyi togamba nze munaye nze ebyange byagaana nze buli ajja ewange byagaana nze banfuula maddaala no tetulina muntu gwe twagalako byakolya byo basente zo baki agali awamu agali awo agegatta omuluganda agali awamu gegaluma ki ennyama so tusobola okwokolamu omulimu ne tufuuka ensonga ne tuva mu byokutulaba ng'abasabiriza buli kaseera gwasabiriza ku street si ky'olina okubeera osobola okukola n'ova mu mbeera y'okusabiriza so mwezeemu amaanyi
muwulire nga ddala Katonda gyali. Katonda tabeerabiranga, Katonda gyali. Yesu yali alina abayigirizwa bwe 12 nga batambula, basinkana omusajja bamuyita Batulumayo, yali muzibe w'amaaso. Abayigirizwa bamulaba be yali nabo ne bagamba, Mukama waffe, omuyigirizwa ono yayonoona oba bazadde be? N'abagamba nedda tayonoonangako, yadde n'abazadde be teboonoonangako, naye Katonda yakikola okubeera ekyo, okwagala okwolesa ekitiibwa kye. Ebiseera ebisinga abayimbi abasumba mumanyi, abayimbi bannange mumanyi, ze neyita design ya Yesu. Lwaki neyita design ya Yesu? Lwa seekubagiza olw'okubeera kino, newuliramu emirembe. Oba ononvuma nompita nti ntambula ng'ekyekango, ntunula ng'ekinziira, oba ondaba ng'ekige. Waliwo yangamba lumu nti waliwo yanvuma ekivumu oba bakiyita batya, oba mu Luganda oba bakiyita batya, Munyannkole oli akanjangu nintambula nk'ekicuma. Ekicuma zite ekicuma mu Luganda bakiyita batya? Ekicuma ekyo kiteera kubeera awali emisulo, omusulo, abaana nga bafuka yenyengere, kirabika yeeyo kyekyo. Nga bwe kitambula nga kyewetamu, nange bwentyo bwendi. Kati bingi bye banvumye, bingi byoyiseemu. Yes, ne tuwemalamu maanyi, beera n'essuubi. Nze nga sinaba kujja mu Kampala, nali nyine essuubi. Waliwo akavubuka ke nali ndunda nakente mu ttale, naye nga ssebo nabo tebanzikiriza kubeegattako kulunda nabo ente, andabanga ekitagasa. N'omuvubuka oyo omwana oyo lumu namugamba nti lujja kukya lumu ndibeera Kampala. Yaseeka enseko katonaafe, kati naafe naye kati ndiriddawa oli Kampala. So beera n'essuubi, obeera n'essuubi, Mukama akuviirayo. Omuntu aweddemu essuubi, Kabaka aweddemu. Okay, n'ebigambo bya Rashid sijja kubyongerako. Buli kigambo kyonna kyafulumyemu kya buvunaanyizibwa, ate era nsuubira nkigenda kubanga wakiwuliriza obulungi kisobola okukyusa obulamu bwo. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye, gurupu bagita batya? Gurupu eyitibwa Kampala Disability Gospel Music Film Star. Gye bujja Mukama bw'anaaba atubulesinza, atujjukidde, atusitudde, n'asitula ebisirisiri n'abituuza n'abalangira, tujja gituuma Uganda Disability Gospel Music Film Star. Tujja kusaba gavumenti etukize nga buli district nga tulinayo office, nga tusobola okubeerayo ne office ng'esobola okwasaganya n'abantu abo abaliko obulemu. Kyekirooto kyange. Mwe abantu nga mu gurupu yammwe? Gurupu yaffe kati tuli abantu abawera nga 20. Ya, tuli abantu nga 20, naye era nabo nsika buki wange nsula njala ate naye asula enjala, tewali kiyamba. Kati nsika basike, lusi n'entambula ebalemesa okutambula, tetulina ntambula. Gwe bodaboda we kutwalira 3,000, nze jja kunzija kwa 8. So kati yeye embeera gye tutambuliramu, so yeye embeera. Ya, buli kimu kijja kuggwa singa twekwasa Omukama Katonda. Musala z'osaba sabirako ne mukulu Rashid wamu ne banne we bazanya firimu era we bayimba, ate era osubireko n'abaana be. Naffe otusabire obola osinga Mukama atuyamba tusobola okubanga tusobola okutereeza obulamu bw'Abaganda baffe bano. SB Media tugusa ensonga kwoli Umaru akoze ku kamera nga bulijjo. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Subscribe, likinga, sharinga. SB Media tugusa ensonga.